ekisa kya mukama yigali erinnya lyange ndi musajja muganda wawo ataliiko wadde omusajja omulala ngabi kabiro jerengesa kitanga omugenzi livingstone muwonga basema kukulu ne muzukulu wa Rosi Kenya ne muzukulu wa Elia Yiga ekika kyewa mu mwina alungamye ebyempisa nga n'abakulira obwakabaka baganya okulungamya empisa wange babeere batya bakole ki bino si byakika biro bya ggwanga twakulabyeko ng'ovaayo mu katambi akamu ng'oyomba n'olaga abantu akabinako se nabadde ndaga obutali bumativu baganda bannange yadde bakola kikyasinza okunyiiza ekisookera ddala abamanyi nti baganda okuvaayo ne bavoola omulambo nga si kyekisoose geno tumwine honorable Ranya deputy IGP n'abalala bantu abavudde mu nsi nga balina ebibakoze ninga tulaba nnyo baganda bokka ku media nga bebasooka bebavaayo bokka era mwandibadde surprising era singa omunyankole yabadde yakoze ekintu ekyo naye muganda munnammwe yalaze obutali bumativu olw'ebikolwa byammwe abaganda ekisookera ddala kyandaze nnyo okulaba nga obwakabaka bwa Buganda okufa kweri tuminute tebwabukenyigiddemu tekitegeeza nti abaganda bano babadde bakola babadde ne base mu Buganda mu bwakabaka bwa Buganda tewali wadde akabalu akasaasira omufu nti kavudde wa mwami wa kabaka tewali wadde nti omwami w'eggombolola tumine nakasiro wali waliwo abaami b'emiruka nti bakikoze so n'ekintu ekyokulabirako nti ffe nga abaogezi ba gavumenti eri mu buyinza abantu bano balina gye bajja ebintu bino nti ekintu ekisembayo mu nsi okukolebwa ye muntu okufa naye obwakabaka bwa Buganda bate bwavuddeyo kufa awo neebonyiza nnyo so natandise kulaba balutta maguzi nga bajobiratinga ku TV nagenze kulaba balutta maguzi ono wakira semujunganda n'abalala nga bali ku ma TV openale mukama Katonda atuwadde ekirabo nga bakuwa ekyenkuba okufa katumini openale salabi muganda ava ebivumirira twagenze okulaba bakaye ono mutabanyi wa Bwakabaka mukasa ono omulenzi akulira ebizonto Sabazonto yennyini ng'ali ne Wisdom Kaye bambadde amakanzu beebaza mukama abakabiza ebbanga naye ku luno abawadde ku ssanyu neŋŋamba bano baganda bannange bebikola kati nange nalaze obumatali bumativu ekisookera ddala mu nnono yaffe tufuga nga obwakabaka bwa Buganda temuli mu kusanyukira mufu ng'afudde oba yakola ki teri ddiini ekikkiriza teri ggwanga likikkiriza so nabadde nsobola kwogera ebigambo nebimatiza abantu bano nze nyina kyendi eri tumwine kubanga eri tumwine nza okwata mpanga na 10 naye nga eri tumwine ono y'omu kubaleeta eddembe linneeyagaliramu n'enkola eryange oke tomusiimye tomukongobagidde naye tomuvuma si basoose ku olwabika President Museveni ne bamuteekako ne keesi babisa abantu bangi naye nga babikola baganda so n'olwekyo tulabanga omuze guno lyeddagala lyokka erisobola okugujjawo obutaddamu kukola kikolwa ekyo mu bintu byonna netonda abantu babiri mu nsi basazaala bange na mukazi wange ne mama wange mu bintu byonna lwaki wagambye kambala ga kabina mu bintu ebisembayo okuba ebiri mu nsi kabina kweke kavaamu obubi kyakutwalidde ebbanga kyokwerowooza okola ekintu ekyo tekyetagisa kubanga nabaze nsoma media zaabwe okumala wiiki okusalawo kwange kwadde kumaze wiiki naye lwaki olowooza nno baganda bokka nga n'abantu abatali baganda nkugambye benalabye bweyogerayo omu ekikulu ndi wa media Wisdom Kaye si muganda Wisdom Kaye yabadde ne mukasa Wisdom Kaye yabadde akwata video yabadde ne mutabanyi w'ab'embuga leetayo omulala abantu obwedda Kaye lyanya lyani Kaye linnya lyabaki yagamba mulaalo tewali buzibu Kaye linnya lyabaki kati nze buli lwenkozesa erinnya lya Muteesa mba ndi mukozesa omulangira bave bamuwakanye ndabayo obwakabaka bwa Buganda tebwavayo kuwakanya ebigambo by'abaana abaganda byebakola obwakabaka bwa Buganda tebwavayo consolidating family n'okubakubagiza Uganda wamu abakungu bakabaka bafune wala gavumenti ya wakati ekola ki iwandika obukuba obubaka lwaki weesiba nnyo ku Buganda nga ne Busoga naye kyekimu nze Salami Musoga nze nalabyawo nze be nalabye balina obujulizi ne TV za tuzirina ne kamera tuzirina
ne video zaabwe tuzirina nze boyogera balasibamanyi bino saabikoze nga chairman w'NRM nga chairman w'abavubuka ba Bugomba no saabikoze by influence of President Museveni because Bwempagira saabikoze by influence of NRM party because kikibire kintu wala kyenkolera no nabikoze nga kyakyamuka mu Buganda abasinga babadde bagamba mu comments naye omuntu gukola bulungi ndi mulamu bulungi nnyo nina abaana n'omukazi mu church I am a church wedded man ndi mulamu bulungi nyine emyaka 3 mu gumu ekikola kye wakoze kyaleseewo abaana bo babadde ki tebagenda bayeeya ntaata wamwe yeeyambula ate Stella Nyanza babe baafa ye professor omwe Masaka nze nakoze ekisinga nze nakoze kabina Stella Nyanza yalaga byonna tuli akumana biri yalaga byonna Stella Nyanza kate mwavaayo tewatidde kusiba ngansibati obwosiba nenkola kinenkyusa bye nakoze okunsa tekujjawo kye nakoze obwana obuto tebugenda kuyeeyanga bukulayera nayagala kabina akamulaga akabina k'omusajja kabina kyekya kabina mubiri muna kutumira ku biiki twabubina bw'abantu naye tebijja tugana kwogera bibi mu Buganda onoddayo ku buko okola ki onokyala ku buko nze nawasa Buganda fe abalala tunaabire naawe Bobi Wine yavayo n'agamba tonyumya tategeera tonyumya Bobi Wine tonyumya mbizeeyo totawana saagala oyite interview lete Bobi Wine tonyumya kisiraani ekyo kyekyesa n'ebizibu mu Uganda okubegwa muzimu kudeye waabwe tonyumya sagala kulaba ku Bobi Wine kasiya mu interview gye tukola sagala kulaba Bobi Wine ako ge mazagala ekyokutokoona wana gegalese n'ebizibu tonyumya interview endala nze nyina kyendi eri tumwine kubanga eri tumwine nzo kwatampanga na 10 nenga eri tumwine ono yomu kubalete debiri ne yagaliramu n'enkola eryange oke tomusiimye tomukongobagide ne tomuvuma sibasoose ku olwabika President Museveni ne omuteekako ne keesi babisa abantu bangi ninga babikola Baganda so n'olwekyo tulabanga omuze guno lyeddagala lyokka erisobola okugujjawo obutaddamu kukola kikolwa ekyo mu bintu byonna byonna netonda abantu babiri mu nsi basazaala bange na mukazi wange ne mama wange mu bintu byonna byonna lwaki wagambye kambalaga kabina kyekya mu bintu ebisembayo okuba ebibi mu nsi kabina kwege kavamu obubi kyakutwalidde ebbanga kyokwerowooza okola ekintu ekyo tekyetagisa kubanga nabaze nsoma media zaabwe okumala wiiki okusalawo kwange kande kumaze wiiki naye lwaki olowooza nno Baganda bokka nga n'abantu abatali Baganda nkugambye benalabye bweyogerayo omu ekikulu ndi wa media wizidde omukayi si Muganda widize omukayi yabadde ne mukasa wizidde omukayi yabadde akwata vidiyo yabadde ne mutabanyi w'ab'embuga leetayo omulala abantu obwedda kayeri yanya lyani kaye linnya lyabaki yagamba mulaalo tewali buzibu kaye linnya lyabaki kati nze buli wenkozesa erinnya lya Muteesa mba ndi mukozesa omulangira bave bamuwakanye ndabayo obwakabaka bwa Buganda tebwavayo kuwakanya ebigambo by'abaana Abaganda byebakola obwakabaka bwa Buganda tebwavayo ku consolidating family n'okubakubagiza Uganda wamu abakungu bakabaka bafune wala gavumenti ya wakati ekola ki iwandika obukuba obubaka lwaki weesiba nnyo ku Buganda nga ne Busoga naye kyekimu nze saalabye Musoga nze nalabyawo nze benalabye balina obujulizi ne TV zaabwe tuzirina ne kamera tuzirina ne video zaabwe tuzirina nze boyogera balasibamanyi bino saabikoze nga chairman w'NRM nga chairman w'abavubuka ba Bugomba no saabikoze by influence of President Museveni because Bwempagira saabikoze by influence of NRM party because kikibire kintu wala kyenkolera no nabikoze nga kyakyamuka mu Buganda abasinga babadde bagamba mu comments naye omuntu gukola bulungi ndi mulamu bulungi nnyo nina abaana n'omukazi mu church I am a church wedded man ndi mulamu bulungi nyine emyaka 3 mu gumu ekikola kye wakoze kyaleseewo abaana bo babadde ki tebagenda bayeeya ntaata wamwe yeeyambula ate Stella Nyanza babe baafa ye professor omwe Masaka nze nakoze ekisinga nze nakoze kabina Stella Nyanza yalaga byonna tuli akumana biri yalaga byonna Stella Nyanza kate mwavaayo tewatidde kusiba ngansibati obwosiba nenkola kinenkyusa bye nakoze okunsa tekujjawo kye nakoze obwana obuto tebugenda kuyeeyanga bukulayera nayagala kabina akamulaga akabina k'omusajja kabina kyekya kabina mubiri muna kutumira ku biiki twabubina bw'abantu naye tebijja tugana kwogera bibi mu Buganda onoddayo ku buko okola ki onokyala ku buko nze nawasa Buganda fe abalala tunaabire naawe Bobi Wine yavayo n'agamba tonyumya tategeera tonyumya Bobi Wine
Tony myambizeyo. Totawana. Toyeke sagalo interview ete Bobi Wine. Tony mekisirani yetu. Titie sane bizu mu Uganda. Okubegwa muzimu kudeye wabwe. Tony mesagala kulaba. Sagala kwa Bobi Wine kasiya. Mu interview ete tuko sagala kwa Bobi Wine. Akugema sagala so ko no wana. Gegala sane bizu. Tony interview ndala. Tumuje.